Kiweze emyaka 10 bukya John Sserunjogi atandika okuzannya omuzannyo gw'ebikonde. Sserunjogi gwe twogerako kati ennantamega w'omusipi gwa ABU gwe yawangula omwezi oguwedde oluvannyuma lw'okuba mu Misiri Ahmed Boloch mu busito bwa super middleweight. Nga tannakuba mu Misiri yasooka kuwangula musipi gwa World Boxing Council Africa super middleweight bwe yakuba munnansi w'eggwanga lya Guinea amanyiddwa nga Ibrahima Diallo mu Desemba w'omwaka oguwedde. Sserunjogi mu kiseera kino atendekerwa e Bwaise atutegeezezza nti nekyali ntandikwa ng'alina bingi by'asuubira mu bikonde. Kyataddewo entandikwa y'obulamu bwange oba okulowooza ku bingi ebisingako wano nti olaba nawangudde ABU nsobola okuwangula ebisingako. Atubulidde nti atunuulidde okuttunka ku misipi egiri ku mutendera gw'ensi yonna era yeegomba munnayuganda munne Sula Segawa eyawangula omusipi gwa World Boxing Council mu ggwanga lya America mu July omwaka guno. Nange mbeerawo ne ngamba naye butuufu Sula Segawa waali sobola kubeerawo. So ekigendererwa kyange kyakulaba nga ntwala ate ku bisinga n'ebibye wayi wabanga yatwala silver njagala twala gold. Sserunjogi alina ennywana 16 awanguddeko 14 ate n'akubwa mu nnwana 2 zokka. Nze ngenda kuwangula because nze ndi musajja mwavu, ndi musajja munaku. Nze nkimanyi gye nkoma okuwangula ebingi embeera yange gyekoma okukyuka. Bwe nnemererwa okuwangula embeera yange tegenda kukyuka. Agamba nti yazannyako ku mupiira kyokka ne bigaana kwe kwekwata ebikonde. Omupiira ne ngamba waayi wanalaba nga ekituufu kyo kiri nti sibusobola. Bangi bamunyooma kubanga teyazannyako bikonde by'abayiga biyite amacha era yatandikira mu byansimbi kyokka kino takitwala nga kikulu. Right now n'abantu abasinga kibalumya omuntu okubanga najja from nowhere ate nze atuukiriza oba nze alidde nze balaba nga tebakikkiriza ninga kituufu. Bw'aba tali mu bikonde abeera mu studio ye mu Kampala gy'akubira abantu ebifaananyi era gwe mulimu gwe yakugukamu. Kyokka ebikonde byongedde okumuwa ettutumu wamu n'okumuyamba okweyimirizaawo. Naye nakatono right now kennyina nkabala mu bikonde kuba nze sina nnyo nyinza okuba nkola emirimu emabbali naye te si kyamaanyi nnyo ng'ate mu bikonde. Sserunjogi yakulira Buyogerere era bwe yasalawo okuzannya ebikonde kwe kutendekerwa mu ggimu ez'enjawulo omwali n'eya poliisi. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.